wakeera nkya nga batugaanye. Era ku website ya Kabaka ikawe omusango weguli bulungi ogukakasa ebyo nti bonna abaali batudde ku musango bonna baali banyankole abalamuzi aba movement. Era ne bagamba nti ogwo omusango gwali gwa Kabaka Muteesa yaleeta ebibiina mu nsi n'akafiiramu. N'olwekyo oba ye ekibiina kikyali kya Kabaka yekka era tetuyinza nakikkiriza kati kwetaba mu nsonga za Uganda. Weewaawo. Era okugenda okukakkana nga batuwera. Ng'ennaku zino era bwe baaweze n'omuzannyo guno ogubadde ogw'ejjirikiti. Kale nno n'obote wanu twakola omukago ne UPC ng'era olaba wano omukago oguliwo kati ogw'ekibiina kya Liberal n'ekibiina kyaki Conservative. Weebale ennyo ssebo, kubanga kakati mugambye nti Abaganda tetutegeera oba tetumanyi oba tuli basibu oba tuli babuguya. Abaganda bantu bagezi nnyo. Weewaawo. Era okukola omukago kimanyiddwa kikitegeeza. Naye bw'omala okukola omukago ate ne mukaayana ne mulemagana oba muyombera ttaka oba misiri gya mmwanyi, awo simumanyi kye muba musalawo kukola ng'abantu abategeevu oba abooluganda, oba ng'okoze n'omukago n'abagenyi. Ate era tekitegeeza nti omugenyi tandika okukuba ekibiriiti ojja oyokya ennyumba yange. Naye Obote kye yakola omukago gwalema, ng'era omwogezi waffe bwe yagambye mu 66 ebintu bitabuse. Edward Awammanta asala amagezi gonna, talina amagye. Obote alina amagye, Amini ye komanda. Ate twabulabula nti omusajja ayagala kulumba lubiri lwa Kabaka. Kabaka tera otandika okutambula ove mu lubiri. Awo yo Katikkiro yennyini Mayanja Nkanyi kuwala za mpaka tugende mu lukiiko. Ate kiki Obote tumugobye ku ttaka lyaffe, ebyo byaki? Ebintu byali byeraga byokka ti buli omu adduke yekweke bwe yekweka abeeko kyatandika okukola. Muteesa yagenda kuddayo mu lubiri, bamugobye ne kuba pulezidenti. Loole zikutte ebintu bye zibijje mu State House zibikomezaawo mu lubiri, atudde alinze. Omwami omu yagamba nti Kabaka waffe abakomanda w'amagye, era tumanyi bakabaka bangi Buganda abatuumiranga era nabo ku ttabaalo baagendanga. Ate nga kiyambira ddala n'olabira ddala nga tebakulimba bulimbi nti twalwanye, naye bw'obeerayo naawe olabira ddala. Era ekyo kye tugamba Kabaka Mutebi nti eby'okutuula mu lubiri ebbanda agira abivaako. Kaakati obutabalwisaayo ekigambo Kabaka yekka, Obote ne kimutama era okutuusa lwe yatta Edward Muteesa. Kaakati okukomawo okwo era nga bwe yagamba nti wenakoma wenatandika wenja okutandika, era ekibiina kya Kabaka yekka ne tukitwala kitandika okubaako bwe kyesimbawo wano ku Muwanga, biri mu monita bulungi nti Muwanga nabbira Obote obululu. Era Mayanja Nkanji n'agamba, kubanga Mayanja Nkanji Katikkiro ye yali omukulu wa Kabaka yekka ng'ekibiina, n'agamba nti bannange tetuddamu kukola kibiina kya Kabaka yekka, Obote ajja tutta, tukole ekibiina kye bayita Conservative Party. Ekyo kye mulaba kati ekyagala okusanyusa buli omu.
bwoba conservative. Kakati ekibiina kya Kabaka yekka ab'Emmengo ne bakirinnyako, era kati mukimanyi bulungi ekibiina ekiri Emmengo ekitawaanya Kabaka Mutebi, kibiina kya DP, kye kimugaa nti byonna bijja kuba bulungi, tugende mu kulonda. Era mukimanyi ebyebugerere byali bitaamye, abaana bakutte ekibuga, ensi bagikutte baginywezezza ku lwa Kabaka. Naye kuwulira ab'amadiini gwe bavaayo, gwe Kabaka gw'ojjo tuyamba, gw'oyinza okusirisa ebigambo, kubanga bino biringa ebifaanana ng'ebya kitaawo bikomyewo. Yanguwa mangu gende mu State House oyogere ne Museveni, ate nga twawulira nti ne Museveni yali abisibyeko. Ekyatwala Kabaka Mutebi mu State House yali agenda kwegayirira Museveni amukkiriza ogende bugerere, tebwasaba nkubuuza. Tetwakimanya bulungi kitiriddeko kubanga muwoza tetumanyi, obutamanya tebukusinza musango. Weewaawo bukusinza ate bukusinza musango, era kyeguva bukusinga. Abaganda oba temumanyi, kale mwebake ensi bagitwala. Abaganda oba temumanyi, Kabaka bajja mukubira wali ebbanda bamumalewo. Oba Abaganda temumanyi, amagye gonna googera Lunyarwanda kati Uganda, teri Luzungu. Olwo Oluzungu luli mu Parliament. Olukiiko lw'e Buganda tetukyatuula olwali luteeseza mu Luganda. Kaakati ebyo obutamanya Abaganda oba temubimanyi mufunirawo. Kakati mukulu Ssebo, ebibiina nga bwe nti 30 mubimanyi bibadde mu kuzannya emizannyo gy'obufuzi ne Museveni nga yeewaana ne mu nsi yonna ye bw'alina demokrasi. Owulira? Era mukulu ebimuyambera mu bufuzi n'okufuna omusimbi ogwo gwonna. Ssebo Omusajja gyagenda, Ssebo Obuganda bukutegedde amatu ng'abantu bawuliza laadiyo eno mu nsi zonna, naye nga ekibayitawo okugiwuliza twagala okutema empenda engeri bwe tujja nyaffe Buganda mu kubuwambe. Kakano Obuganda bwe tubuzze mu Kabaka yekka, ekyokukola kati kiki olwayiro okulaba nga Obuganda buva mu kateebe kano ke bulimu Ssebo mu bigambo bye? Nabagamba dda enkyanga Kabaka Mutebi yagambye nti abange musituka Abaganda teri kukola. Abaganda bonna musigale eka nga bwe tulabe ekyokola, ojja kulaba. Ssebo naye nga Kabaka Mutebi atudde ebbanda awuliriza ebyo byonna bye bamugamba, tuula awo toyogera, teweeyingiza mu byabufuzi. Kabaka tabeera mu byabufuzi, Kabaka takola kye, Kabaka tabeera n'amagye, Kabaka taba na bambo, Kabaka taba na batabaazi. Ebyo obanga tabikoowa kati myaka gigino giweze 14, ebyo yebizibu bye ng'omusika eyasikira Kabaka bemumanyi. Omusajja gyagenda Ssebo, mpulira Ssebo ebyo byonna birungi nnyo, kubanga ekigendererwa kyaffe kulaba ngeri kijje twejja mu nsobi nga Buganda bwayogedde. Nakubuuza ebibiina byonna tusooke tubizze wabbali, tudde mu Buganda ng'Abaganda, be Kabaka yekka simanyi byakoze bitya, byonna tusooke tubizze wabbali, tukuŋŋaanyizza tutya Abaganda watali bibiina, kubanga buli kye tuwulirako kikyali kibaddewo nga kibiina okuva edda. Kati tujja tunoonya obulwadde obwakirimu, kale ne tukizuula nti teri kibiina kigenda kutuyamba kubeera nti Obuganda buddawo. Kati gwe magezi ki gw'otaddewo okulaba nti mulimu ebibiina ky'ogamba nti waliwo ekibiina ekirungi n'ekibi? Of course waliwo ekibiina ekirungi n'ekibi ekya Buganda,
ekibiina kya Buganda kyali kyogera kino nti Buganda esiibudde abagenyi abazungu ekyo tekyali kibiina nga bakiyita kibiina baali bakiyita era nekikola omukago n'ekibiina kya UPC nekyogera kimu nti olubimbi olwaffe luno olubimbi olwammwe luludi era mujja kusasulanga ne rwenti mu palamenti ne mu state house era ebyammwe bijja kubeeranga bwe biti n'ebyaffe bijja kubeeranga bwe biti binaayiisa yennyini yagamba Obote nti amagezi okusobola Omuganda jawo ssemateeka oteekewo omulala Obote ne yeetoolooza amagye palamenti ne bikyuka